Mu kiro ekineesezo olwaleero ssaawa 6:40 ez'omutumbi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II akomyewo mu nsi ye ng'ava mu nsi y'e Namibia gy'abadde okumala emyezi 3. Ssaabasajja Kabaka okugenda e Namibia yasooka kugenda Girimaani. Abasawo beeyo be baasemba Mutanda agende e Namibia mu kifo ekyekusifu asobole okuwummulako ng'abasawo ab'e Girimaani n'aba Namibia bwe balondoola okujjanjabibwe. Bwe Namibia abasawo baayagala sseggwanga aleme kukola mirimu wadde okutaataaganyizibwa kubanga okuwummulira eweekusifu emu ku ngeri ezaali zimusobozesa okusuuka. Nga 6 Apuli nga tweteekerateekera emisinde mu bunabyalo egy'amazaalibwa g'Omuteregga, nategeeza Obuganda Cuucu yali atusindikidde n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga olw'okuba yali afunye eggwanga 21 Maachi 2024 ku nsonga z'obujjanjabi olw'olulyo olulangira ate n'obwange ne tubategeeza nti amawulire amatongole agakwata ku Muvundyaganda gafulumizibwa Katikkiro oba minisita wa Kabaka ow'amawulire ate n'abo beere baba basiimye okugafulumya ng'ab'omusaayi gwe. Ebiwandiiko bino byonna n'amawulire agafulumiziddwa gabadde galuubirira okuwa Obuganda amawulire amatuufu agakwata ku Ssemunywa. Ensonga ezikwata ku Kabaka oba omuntu mulala yenna ez'obuntu ng'obulamu tezibeeranga mbaga. Embaga ebeera mu kidaala era buli asanga yanyumya ku ndabika y'omugole. Ensonga z'obulamu tezimagagalabasibwa era omusawo tasobola kugera ku mulwadde we eri muntu yenna okuggyako nga gwajjanjaba yayagadde abeeko bw'agamba. Ffenna tumanyi nti Nnamunswa wanjawulo kubanga waffe ffenna naye era abeerako eddembe ery'omuntu mu nsonga ng'ezo zikwata ku bulamu bwe. Okuva edda byonna ensonga z'obulamu bwa Bukaajumbe tezaabeeranga zaakwanamya era abamumanyi olugero lwa Kamwakabi akasasiro ganga oyo yayananga ebyali bikwata ku bulamu bwa Ssemanda era n'atwalibwa mu ttambiro n'aggyibwako omutwe. Kabaka Mutebi yatugamba nga tujja kusabiraaliriza emyaka 3 ng'ali ku Namulondo nga 31 Julayi 2023 nti waliwo abantu abatayagala Bwakabaka. Abo be mulaba aboogera ebyaswakaba ku mitimbagano be bamu ku bo baweerule era basasula ensimbi okuvuula ennono n'ekitiibwa ky'Obwakabaka. Beefuula nti boogeza kwagala naye balimba baliko ebiruubirirwa. Ennono bw'ogivvoola ekitiibwa kya Kabaka bw'okityoboola bw'oyogerera abaami ba Kabaka amafuukuule bw'olumbagana ab'omusaayi gwa Kabaka oba oyagala kuyenjagula Buganda n'ekiruubirirwa eky'okusuula Obwakabaka. Abantu abaseketera Obwakabaka bali wano mu Buganda okusinga mu Kampala bavujjirira abatamanya ŋŋamba ebweru wa Uganda mu bibuga eby'enjawulo gye tumanyi obulungi. Abo basinziira eyo ne bafumbirira ebintu ku Bwakabaka nga baagala tunafuwe. Abantu abo mubamanyi naye ne babakubira omulundi omulala. Tulinayo n'abantu ab'ekikula ekirala abakola ekiro n'emisana okunafuya oba okukonaganya amasigo n'Obuganda. Bakola ebintu
buli muntu bw'aba mwana muto byategeererawo nti bigenderera kunafuya oba nakusuula Buganda. Muganda agamba ekinakubyako amenvu kijjira mu kususa. Abo abatwalirizibwa okubasusizaako amenvu bajjukire Omuganda kyagamba nti akusigula mu malinnya ogwakuyita kadduwannyo. Kyokka naffe tetutudde era tetujja kutunula ku muzigo omutanda waffe atyogoolwa. Era twagala Obuganda bulumukirizaawo bonna abalya obuggalamatu olw'obwagazi bw'enswa. Abantu bano abawendule be babadde beekangabiriza ne bagenda ku bitebe bya Namibia mu mawanga ag'enjawulo ne beekola obusolosolo obutuswaza nga bagamba nti babanja Ssemaka. Abamu ne mu Namibia baasanyirayo obuzannyo buno olw'obwakabaka bwa Buganda n'eyatonda gavumenti ya Namibia n'abantu ba Namibia bonna olw'enneeyisa y'abantu ab'olubatu abatalina buntulamu abeeraliikiriza ab'obuyinza mu nsi y'e Namibia so nga Ssebunya bwa Musota yali awummulidde. Neebaza gavumenti y'e Namibia olw'okukuuma obulungi Ssaabataka mu myezi 3 gy'amaze mu nsi eno. Neebaza minisitule yaffe y'ensonga ez'ebweru n'ekitebe ky'omubaka wa Uganda ekitwala Namibia olw'okutukwasaganya n'ab'obuyinza ab'e Namibia, ate na byonna ebigendera ku bannansi ababeera ku bugenyi. Neegatta ku Olulangira okwebaza abaweereza b'empologoma ababadde naye ebbanga lino lyonna. Bakumye obwesiga era mbasaba bongere okukuuma obwesigwa. Neebaza abasawo abakoze obutaweera okulaba mu bulamu bwa Ssaabalongo bwongedde okutereera. Neebaza Nnaalinnya Lubuga Agnes Naalonga n'ab'Olulangira ate n'abo bonna bwe tubadde tulondera ebifa ku Nnantalinnya ku Kateebe ng'ali wabweru w'ensi ye. Neebaza Obuganda bwonna olw'obutakuba musuubi olw'okwesiga ate n'okutuwagira mu kaseera kano ke tubaddemu. Bakubiriza tunyweze obumu. Bwe tunaaba obumu abatusekeeterera bajja kutuvaako obumu. Kammanyirize n'essaala eyo. Ayi Katonda Kitaffe ow'omu tukusinze era tukutenda. Tukwebaza olw'okukuuma n'okubeera kabaka waffe Ronald Mwenda Mutebi II okuviira ddala lwe yakola mu lubuto lwa nnyina okutuuka lwe yatuula ku Namulundu ate n'olw'okutuuka ku ssaawa ya leero. Tukwegayiridde tunuulira baffe n'amaaso ag'ekisa mwongere obulamu obulungi mu eddembe n'essanyu, mwongere amagezi alamule Obuganda era atulage ekkubo erinaatuusa mu ntikko. Ayi Katonda Kitaffe omu gonunula ku Buganda emikisa naffe otuwa emirembe okwegatta awamu n'okwagalana. Katonda